Kamange. Yes, jazz mugamba mutya mjebaliko mwebali kubeerako mwebali kukikuba mwebali kuscribinga kigambo nkirese naye nga obulamu bulungi mugamba mutya lockdown teyatuyisa bulungi tewali gwe yayisa bulungi kubanga economy yonna yagwa tesobola kugwa mu banene wansi ne tuba bakabi naye kati kintu kirungi tutandise okubanga tuteekateeka badde sinnaba kulumba nnyo ndi mu kweteekateeka management ekyateekateeka tulumbe nga tweteeseteese bulungi nga tuba na bibuuzo bingi mu ngeri yonna ng'omuyimbi omutegeevu nalemererwa mu kulemererwa ate nga embeera oyinza ogibuliramu naye mu kubeerawo nga tunoonya obuyambi tunoonya tubaddewo tuti ate nga abantu basigala bakola ki basigala bakumanyi omuyimbi si kirungi kuva mu kamera eno bw'olaba akakutu konna w'osobola okuyita ojje mu kamera jangu kyova olaba era naawe nagendawo kale yembeera eyo buli muntu yenna yenna akimanyi era njagala obbagamba nti oyo muntu atamanyi musajja ono ali mu kamera wano abannerabidde ne bimukola bibi empozi Kolobba amasanda gannemeseza okulya ffere kuba abakazi bo tebaalina giraavuzi ndaba z'abasajja zezeesomba ez'abakazi zifaanana zitya ffene mubi okitegeera oluyimba olwo twalukola mu 96 ne lufuluma 97 twalukolera wano mu studio eri wano nabweru eya mukulu Kasiwukira onomanya Kasiwukira kase yali yakasiwukira eyakase music recorders era yalufulumya kati abalu recording odukola yali mu byuma yali gundi ebiseera ebyo mujjukira nno nezijjukira baali balukuba yali mu byuma mwerabidde naye abaali bakuba kubanga luli oluyimba lwakolebwanga abantu bangi si so naye kati omuntu producer omu yateeka obwongo mu luyimba kivula ennyimba za leero emyaka nga 7 emyaka egivuddeko emabegaawo oluyimba badde bakiyita kigoma era nga ddala owulira kigoma kyokka naye luli twateekateekanga music ng'omuyiya oluyimba gw'otandika n'ogamba oluyimba lwange nduyiyiza endongo yaalwo egenda kubeera etya n'ogikuba mu mutwe bw'ojja kuba kubi n'obagamba mu nkubira endongo bw'eti ne bagikuba owa solo n'ajja n'ayiiya ekigendamu owa besi n'ayiiya ekirala owa keyboard n'ayiiya ekikye oluyimba ogenda duleeta mu bantu nga lujja kutunda emyaka nga 24 ng'olwange nakati lukyakuba oluyimba olwo saalufunamu ssente music olukubye nnyo era ate ndufunyeemuko mu maaso k'eno naye eri emabega saalufuniramu ddala ssente olw'ensonga nti oluyimba olwo saalutunda ebiseera ebyo baali batunda ennyimba naye nze najja ndi musajja munaku oluyimba olwo neegayirira na bwegayirizi mukulu kase oddunfulumiza CBS nempa power play mwaka mulamba mukulu SSEMATIMBA oyo big up mukonderamu nnyo nga akyali ku CBS n'agamba abalema mu baveeko ne tulanga CBS omwaka mulamba oluyimba ne lufuna power play kati ne lutunda nnyo naye ng'ono andicodingidde just kumwegayirira tuyambe tufulumye oluyimba luno tuyambe tufulumye naffe tufulumyeko ennyimba ne lufulumya kati mu kwegayirira okwo nemba nga saafuna ssente ebintu nga bikolebwa bwebityo naye era hit nakati y'amaanyi nedda ssebo kweri nnyo era abantu bangi nnyo bannumba odduddamu ate nange teri sho gye nnyimbako ne sirukuba kubanga bwe sirukuba abantu bagamba siyimbye kati olwo oluyimba olwepankira nako oluno nako generation luno naku generations n'abasajja bajja nnyo ku bakyala bakubye zihiti n'abakyala boogera abazima omukyala bw'abanga afunye FM abasajja gwe baagala bamulowoozamu ekyenjawulo
naye ekyo gwe omuntu gwolina okwekontrolinga wekka n'oba n'omuntu omu gw'olondamu mu abo ababa bazze mu biseera ebyo. Nagenda obikola nga nina omukyala, nze nagenda okufulumya oluyimba lwange olw'amasanda ga ffene, nalina omukyala, nalina omwana, nalina abaana 2 ku myaka 26 nga nina abaana bange 2 era muwala wange lwamusanga alina emyezi 4. Abaana nazaala abaana 6. Emyaka nsibya 5. Era ndowooza abaana abo naye sente mu music zizambulamu. Naye era toyinza mukuba n'omugjawo nti sina kinamufunamu, si bwe kiri. Kubanga mukyala wange oyo namufuna sinnafuna linnya, naye era namufunira mu kuyimba gye twali tugeze Bakayi, nenfuna mukyala wange. Siyinza kugamba ti sina kyenfunyeemu, nafuna abaana naye sente zaagaanamu mu music. Sente zaagaanamu mu music, saagala kulimba. Ebiseera twalirayinganga nnyo ku music nnyo nga yatuyimirizaawo nga tanfudde masiikiini, si bwe kiri. Kubeera masiikiini kyanjawulo nnyo, olina kubeera ng'ogenda ku kkubo osabirize. Mbadde mbeerawo nga nange music mubala ng'omulimu gwange, gundiisa gumbeezaawo, mpangisa ennyumba, byonna nga mbeerawo bulungi. Kyova olaba nti kati natandika bintu bya Bayibuli nentegeera, ate munaye ye kuvuga ekuza walungi, naye abayimbi sente baazitulyako. Kati nembitunulira neŋŋamba newandiisa babimanyi bulungi, naye bwe zijja nga bazirya bokka, si bantu balungi. Abantu bonna si bayimbi bokka, abantu bonna ku ssente si balungi. So kati ebintu tubikwasa Mukama Katonda, kuba ye amanya ky'onoolya ne ky'onooyambala, obulamu abukutegekera bulungi. Naye muntu munno mpozi nga gwe w'amawulire agamba nti kanoonye KOLOBBA ono bambi muteeke mu bantu bamutegeere. Guyinza okuba nga gw'olimu ku nsigo ya Katonda, naye ebya ssente bwe zijja bwe ziti abantu ne bazirabako bafuuka bubi. Kati zibadde zijja, sali musale nange ng'aziwulira ng'azigaba era ne nzimanyaako, bw'ogenda okulobbinga naawe ozifuneko nga bagamba tewali. Ekyanagiraba muzeeyi Sale essente waziwaayo abayimbi ne bayita mu mbeera embi eya COVID. Naye nze ndi muyimbi gundi mu lockdown ye kamu bagiyita ndi kamuka, bagiyita kamuka eya gundi kikofiira gye ndimu. Sente zaafuluma ne batazituwa, okitegedde. Yaba akadongo kamu 9 naye tebampa ssente. Muzeeyi Sale bw'oba kwoli, nalwana nnyo COVID nezijja ne wa mukulu Sempijja nga njagala ndabe nti afazaali nga serowoozaako ng'omuntu, kubanga nze nga bw'ondaba abalema bamanyi bangi. Balema bannange baayita mu mbeera eno nga tetusobola kutambula, booda bazigaana, takisi tewali, omulema nga yatuula waka. Tugezaako abalema tufune obuyambi, tugamba singa tubaako bwe tutuuka naffe. Noonya ndabe muzeeyi Sale, General Sale atuyambe naffe ng'abalema. Tukwate akantu tuleete balema bannange naffe tulye nange embeeko kenfuna, naye tetwafuna magezi gonna. Ezajja General Salimu Sale, kino nkikugamba nti nakubadde nti twagiranga lockdown yaggwa, naye ebiwundu bye yatulekamu bingi, ebiwundu bingi nnyo. Mbadde nkusaba otuwe programu naffe tujje tukubuulire ensonga zaffe, kubanga tulina ebyokukola twagala tukole, naye essente zituteekamu tetuzirina. Naffe tweyambe abalema weebali. Nze gurupu gye ndimu ey'abalema tuyitibwa Abalema United Effort. Tubeera wandege yawo tuwera abalema 18 nga ne banaffe mu kawempe eno gye mbeera bangi gye bali babonyeebonye mu mbeera ya COVID. Owekitiibwa nkusaba otuyite naffe otubuuze ebibuuzo, tukulage enteekateeka zaffe, naffe
Wealth creation etuwe sente tuli bakozi twagala okukola naye n'abatambula bangi bakusaba capital n'ombawa olaba omuwa batambula nefe abalema twagala kuva mu mbeera mbi nakubadde nange njagala nnyo njiveemu nini n'abalema bemmanyi ng'atenze mu musinga okutambulako obulungi. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 711 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.